amanyaze Juko Fulgencio nganze omukuba directors ba Garden Court Hotel eno gye tuli mukati omukulu njagala okutwala omukisa guno olwa tiimu yange yonna gye nkola nayo okubaaniriza mwenna okujja wano ku Garden Court Hotel Masaka City. Mwebale nnyo kujja ate era mwebale okutwagala ne mujja bangi bwe muti. Tugamba olwaleero ntukuza emyaka 10 naye nkimanyi bulungi abasinga mu mmwe mugamba nti tulimba emyaka 10 twagiweza dda kubanga abamanyi kye twali tuyita Bush House ndowooza na wano weebali abaali bamanyi Bush House mumanyi nti emyaka gyali mingi nnyo emabega naye bwetutyo bwe twatandika okutambula wano wano wetutudde yali nsiko nimiro za mmwanyi na bitooke ne tutandikira mu Bush House nga tulinamu ebisenge 4 ne tugenda nga tugiruka mpola mpola neva mu Bush House netandika okula mpola mpola nga hotel. N'olwekyo twenyumiriza nnyo mu nkulakulana eyo era mu mmwe tulinamu ba members bangi abatadde ettaffaali mu nkulakulana ey'okwerekereza ey'okwerumya okugumiikiriza n'ebintu ebifaanagana bwe bityo kye twavudde tugamba nti tusaanidde tubayiteko olunaku lwaleero tutuuleko wamu tusanyukemu nga tweyozaayoza olw'ebizibu n'enkulaakulana kati gye tutuuseeko. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti musobodde okujja tubeere wamu nammwe. Kati Hotel Garden Court service zaayo muzimanyi bulungi, tulina conferences ez'omulembe n'ebisenge ebisubwamu kati ebisukka mu 10, restaurants eziwerako. N'olwekyo tuli emu ku hotels mu Masaka ezigasse ettaffaali ku nkulaakulanya ya Masaka City. Ate nga ne mmeeya wa Masaka City nakitegeddeko naye waali wano. Nnyabo tugasse ettaffaali ku Masaka City. Mwebale nnyo okutwagala. Nyina tiimu yange wano kanjanjule ono ye mukyala Juko era nabo ababadde balafuuba na mulimu guno ogwakulaakulanya Garden Court Hotel. Nono naye mukyala Juko kati ono bwalita ono n'alikwata. Ono ye muwala waffe omukulu Evelyn Zalwango. Nono naye muwala waffe n'oli muwala mujjo nono muwala waffe n'abo bombi bawala baffe. Tulinayo n'abalenzi naye tibaliiwo kati kusaawa eno bali mu kukola mirimu eyo naye twesiimye nnyo twesiimidde ddala. Mwebale kujja sebo omugenyi waffe omukulu twongera okukwaniriza kati mu kitu kya Garden Court ba directors. Webale nnyo okutwagala. Ekifo kino okirabye nga kikulaakulana okuva gye kivudde era ng'otulambula. Tweyanziza nnyo okwagala enkulaakulana z'abantu bo b'otwala. Ssaabasajja Kabaka yaggulawo ekifo kino nga tukitandika block eyo olabako ekipande kinene kigamba Kabaka block era yajja wano nga twakutandika floor ndowooza emu esooka. Emikisa gye yatuwa gye gyatusobozesa okusobola okutambuza omulimu guno okutuuse kati. Kubanga bwe mbawa bannanga abali wano nti okukulaakulana n'okukulaakulanya ekintu kugumiikiriza, kukola nnyo, kwekemba, kwewaayo. Njagala okubategeeza nti obulundi ogumu wano twazimbanga akasawo ka sementi kamu
naye nga bwe lizibuze oyinza okumala omwezi nga tozeemu kuzimba ate bw'ofunayo noyongerezaako ne tugenda nga tutambula tutyo mpolampola okutuusa kati bwe tutuuse n'olwekyo obugumiikiriza buba bunene nnyo era kyenyiza okubasibirira kyokka ekyo nawandiika akatabo era nga nzija mu lesoni zenzije wano akatabo ako bakayita epic persistence era wali ku reception yaffe weekali aba business n'abatandika bali badde bajjamu ideas nyingi era abamu bakaguze era bajjemu ideas nyingi badde mbasaba mukasome kali mu luzungu naye nga lwangu nnyo si lwa kunoonyereza mu research n'owandiika no kali mu luzungu lwangu nnyo ne wa primary akasoma n'omugambo ogwo kankomaawo mbalekera akawungeezi mwejoyinge waliwo tiimu yange eyaba hashers eyavudde e Kampala nejja netwegattako bahashers mbatumidde bali eri ewasemba n'omugenyi waffe omukulu omulangira Wasajja naye ali mu gurupu eyo mwebale nnyo bannaye okujja okutwegattako tweyanziza tweyanzeege namwe mwenna abazze ku mukolo guno. Africa Band, thank you so much. Mu kaseera kano ndooza kantwale omukisa kuno Nate wadde nga tibanakundagira mpite omugenyi waffe omukulu Ssebojje omulangira obeeko akagambo kamu oba bubiri kotusuula ne keeke tugisale abantu bagende mu maaso n'okweyagala. Banyawu ne bassewo sanyusa nnyo okubeera nammwe akawungeezi kano nga tujagulizaako bannaffe aba Garden Hots okutuuka ku kkula lino ery'emyaka 10. Ebigambo byange bijja kubeera bitono kubanga katusubire munyumirwa nga nze bwe nyumirwa era twagala muziki gugende mu maaso tunakusula speech naye engeri gye nina akakwate ku Masaka era omukulu bampise okubabuuzaako nga siyinza otajja. Masaka Buddu ssaza lya Nkizo mu Buganda era akafuna omukisa gwonna gwenfuna okuyamba n'okukola ekintu kyonna kisitula embeera ya Masaka ne Buddu nja kikola. Nze Buddu y'ensinga era ya Nkizo nnyo era tugyenyumirizaamu mu Buganda. Buddu ly'essaza lyokka eryali lizimbidde Ssaabasajja olubiri. Embiri endala zonna Ssaabasajja bakabaka bye bazeezimbira naye abantu b'Obuddu obwagazi balina eri Obwakabaka bazimbira Ssaabasajja olubiri. Ate nze nakulirawo Kaliisizo kale ekifo kino nakirabako nga kyattutumu ate nekirabako nga kisse naye ate bwe nkiraba n'omutindo bwe kirimu kaakati mbeeyanza mwe mutadde Masaka ne Buddu ku maapu era nina essuubi nti Buddu ejja kufuna ekifo kyayo mu Uganda kyeteekeddwa okubeeramu. Banyawo ne bassewo nziramu okweyanza okujja nemuwagira munnaffe Mulangira Jjuuko okutuuka ku kkula lino. Tumwenyumirizaamu nnyo buli olulangira, tumwenyumirizaamu nnyo ng'omusajja Omuganda, tumwenyumirizaamu nnyo nga investor mu Uganda kubanga tataddeewo kifo kya mutindo bwekiti naye ayambye abantu bangi okufuna omirimu naye ate n'okwenyigira mu nsonga nnyingi ezikulaakulanya abantu okwongera okwezimba mu bulamu bwabwe. Bannyabo ne bassewo nga bwe ngagambye nakusula speech naye mbadde mpulira nga kinkakatako okubabuuzaako ne nasabiddwayo.
Kozi ba Frigo namwe tubeyanza bannaffe okutusanyusa emyaka egyo gyonna ne muba bantu ba mutindo. Kozi akatale ke kambadde naye akayimba kamu kenjagala matovu. Akayimba ka wajjayo kanyumira nnyo n'oba osobodde onookanyigamuko. Bassebo mbaliriza nnyo mbagaliza akawungeezi akalungi Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ndowooza katusabe tufune essaala ya keeke eve mu ddiiro. Omukyala bw'olaba asanyuse nnyo ng'omwanjulira omwana gwe wazaala ebweru tajja kunyiiga nnyo kiki. Yes. Ojjayo mpolampola n'omulaga essimu ku kifaananyi. Ssemuhonali bwe tukwaniriza Ssewungu wuno atudde wano ku muwanjo. Kale tubale nti 1, 2, 3, 4 myaka tulimu emeka 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. All right. Emyaka 10 eja Gary Coats Hotel.